Miki simu zitufane obudde tebunnagenda nnyo tetwagala ozirikire ku Setala Bonita bw'abantu tewabalabyeko okyayina obudde okugenda ku Fangoni Forest okwegayirira kibanda atukunge sebo Miki fe tuli wiringi okujja okuwagira naye omukulembeze waffe president wa Fangoni Forest president wa FUP tannatuwa go ahead Miki tobango olwanisa kimenke lwaki tonnagenda ku Fangoni Forest kibanda tukunga kuba tukuwagira Miki tubadde twagala tukusiibule bulungi otuviire kubanga okuva lwe wasisinkana omusajja oli naawe olaba ebintu bwe bikyuse mu bulamu bwo kale tukulabeko bulabi tugaye nti Miki tumusiibudde ku internet mirembe kubanga yasisinkana ekikolimo so Miki saagala wejjuse saagala ogambe nti Calvin tewaŋŋamba nakulaba onsindikidde omuntu ava ebutabika neŋŋamba kati Miki simu zitufane amanyi bulungi nze ndikakonge kakukkubo osasula otya omuntu ajja nvume Setala Bonita olwaleero nsobola okutonyesa enkuba n'abo abataano abagula tebo ne babulwa we bayita naye ng'ekyo kiri awo oli muvubuka munnaffe tukwagala naye kati tulina gwe tusubscribingako amaanyi we gali noonya kwali emisikini atukubira omulanga tujje tukuwagire ekitali ekyo ogenda kuyimbira butebe bukalu ate togamba nti saakugamba tukwagala tukuwagira naye ekimenke kyaffe nga tekinnatugamba nti mugende muwagire Miki simu zitufane tuyinza obutava mu nju nze nayambadde dda Miki ninda bulinzi koodi egi kimenke kugamba nti Setala Bonita tuwagire Miki nkubuulidde wagenda n'omiitinga w'emagere yalemerera okuyita yazze kisibirangirangi abantu okuva lwe wamu miitinga n'omukazi yennyini hala baawe n'abategeera nti mukukutako imo ebyo mbadde saagala kubyogera kubanga baabasanga bulubona era oyo mukazi tayinza kulinnya wano Uganda Miki shoyo yalwala era tetwagala ozirikire ku Setala Bonita n'abo bavubuka abo genda ku Fangoni Forest omukulu atuwegga ahead twayambadde dda